Ba TikTok ne ba YouTube mwewalenga nnyo okgenda mu bifo ebikwatirwamu amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza. Otherwise mmwe mwalifuuka ebisasamaza. Nkiddamu, ba TikTok ne ba YouTube mwewala okgenda mu bifo ebibakwatira amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza. Otherwise mmwe mwalifuuka ebisasamaza. Ntuusa okusaasira kwange eri TikTok eyafunidde obuzibu ku kkooti y'abantu etuula eggaba mu musango gw'okutta abaana abana. Era nsaba Oweekitiibwa Allah amuwe shifa, muwe okuwona okulungi, amugumye n'ab'ennyumba ye, gattako abo bonna abamulinako oluganda. Wano nno wensabira ekitongole ekiramuzi. Omusango gw'omu Okero mugezeeko okuguyisa mu bwangu. Kubanga tuyinza okuba tukaabira baana banange era betunoonyeza obwenkanya, naye nga tugenda kulaba abafu bangi mu nsonga eno. Na bwe kityo olulimbi olutaggwa tutera okugamba nti lulimu omusota. Omusango guno saagala gufuuke olubimbi olutaggwa, kuba olubimbi olutaggwa luzaala endwadde olw'akasana akakaalaamuufu. Saagala ba victim balala mu nsonga y'okunoonyeza abaana abana obwenkanya. Tuyinza okukuliyetinga bamulekwa bangi nnyo. Tuyinza okukuliyetinga ba victim abalala bangi nnyo. Na bwe kityo saagala ogende kusuubula ng'onoonyako amagoba ga nnusu 100 ate onywera obutunda mu lugendo lwa 10 mmeka? Lwa 20. Awo obeera tomanyi ky'oliko era obeera toyina kigendererwa. Akabenje kano akaaguddewo bw'okeetegereza ennyo kasukka kukuba akabenje. Kubanga emmotoka yabadde Kaserengeto, naye akaserengeta akanene yabadde kavuddeko, ate neeyiringitira Kaserengeta akatono. Kyekyo ekyagiyiringisirizza Kaserengeta akatono ekitaagiyiringisirizza Kaserengeto kanene. Gye yavudde ng'etambula ng'eri mu livansi teyayiringise, ate bwe yabadde ng'eyimiridde we yayiringitidde. Maaso g'emmotoka eyo waabaddewo abaagisindisa okudda emabega. Kyekyo ekyagiremesezza okuyiringita ng'etambula Kaserengeta akanene ate ne kigiyiringisa ng'eyimiridde Kaserengeta akatono. Bwe weetegereza emmotoka eyo teyabadde mu nnyuto, yabadde mu livansi. Kubanga singa yabadde mu nnyuto twaligambye nti emmotoka yeevuga yokka, naye emmotoka ekulaga eri mu livansi ekitegeeza ekyabadde kigitambuza gwabadde muliro, era ekyagisimbudde awo gwabadde muliro. Twebuuza, emmotoka eyiringitira etya ng'eri mu ggiya ya livansi? Kuba nsuubira ggiya ya livansi ye ggiya esinga obunene mu mmotoka. Eggiya ezitoya mmotoka, eggiya ekwata mmotoka, era eggiya esobola okukozesebwa nga buleeki. Kakati emmotoka ng'eri mu ggiya ya livansi ng'eyimiridde, kyekyo ekyagigugumudde okuddukira ku misinde. Kale nzikiriza nti oba osanga waliwo emmotoka ez'amaanyi nga ye oluba okugiteeka mu leeta R bw'ebanga ya automatic, bw'ebanga ya ggiya oluba okugikwanga livansi nga ye egenderawo etandikirawo okudda ki? Emabega. Naye eno omusinde kwe yajjidde si ey'emmotoka ekwatiddwa ggiya, wabula gwa mmotoka esimbuddwa obuki? Obusimbulwa. Kubanga n'amataala ga livansi gaabadde gakulaga nti gaaka, era gye yawunzikidde kye ekyagikutte, gye yakomekkeredde okusiba kye ekyagikutte. Waabaddewo ekisenge ekyagikutte gwe kye walabyewo? Oba ono victim eyatomeddwa ali mu ddwaliro kati gwe tusabira ye yagikutte? Bw'abanga yabadde n'amaanyi agasala emisinde gy'emmotoka yabadde teyinza namusuula wansi. Kitegeeza yabadde mugumu nnyo okusinga emmotoka. Mu kyo ki kyentegeeza? Emmotoka
Yalinnyiddwa kulinnyibwa ku ki? Ku buleeki oluvannyuma lw'okutomera omuki omuntu, ng'era bwe yalinnyiddwa obulinnyibwa omuliro ng'esimbula okudda emabega. Kakati njagala tuddeyo waggulu we yatandikidde okugendera mu Livansi. Waabaddewo bamukwata mmundu abatransportinze sasipekiti nga bagiri erudda n'erudda. Masekkati gaayo nga waliwo DPC. Emmotoka yasoose n'eyimiririra ddala bulungi. DPC n'ava ku sayidi emu okudda ku sayidi endala, nga waliwo emabega waayo omusajja omu ku baatambuzza omusibe. DPC bwe yazze mu mmotoka bw'ati oli n'avaayo, then emmotoka nejjira ku misinde eja yiriyiri, meaning senga DPC Katonda teyemulabikidde kugidda gy'ava so si kugidduka ng'agimalayo okudda eri gy'abadde alaga. DPC senga ye yakoze amaki? Amawulire. Singa Mukama teyamuyambye kubuuka kudda gy'avudde n'agamba kanjimaleyo nga nzira eri, DPC ye yali badde amawulire. Kino kikulaga kikuddereeva eyabadde atambuza suspect. Yabadde mu side mirror nga n'ono ali emabega w'emmotoka alinga ng'akimanyiko kubanga ye alinga eyabuuseyo nga n'emmotoka tennatandika kutaama. Ye yabuuseeyo ku ngeri gye yabuuseeyo nga tabuukirayo ku mmotoka edda ki? Nga tabuukirayo ku mmotoka edda Livansi ate nga sipiidi y'emmotoka yabadde ku Livansi. Yabuuseeyo ng'alinga agamba nti yiyo ejje egenda kukuba gwekuba oba eteguse egenda kuyiringita. DPC n'abuuka n'egenda n'ekwata munnamawulire eyazza okukwata ebisasamaza. Kyova olaba mbagambye mmwe ba YouTube ne ba TikTok mwegendereza okugenda mu bifo ebikwatirwamu amawulire nga mugenze kukwata bisasamaza nga temugenze kukwata maki mawulire, otherwise mwewe nnyini mwalifuuka ebikola ki? Ebisasamaza. DPC mumwongere security okusinziira ku kyendaba. DPC mumwongere ku security okusinziira ku kyendaba, otherwise emmotoka eyo teyabadde ku accident. Era emmotoka teyeevuze, emmotoka bayagivuze buvuzi. Era n'engeri gye muba mutambuzaamu oyo omusibe ekyukemu n'okuviira ddala kuba mutambuza. N'enkuuma gye mumukuuma gyasibiddwa mugyongeremu ku maanyi, otherwise muyinza okulemererwa okutuuka ku kinyusi n'obutuufu bw'eno ensonga. DPC mumwongere obukuumi. Sijja mugamba yeebereremu kubanga ekyo kye baagala omumusigamu. N'abalala bonna abakola emirimu gyabwe batye baleme kukolanga bintu mu butuufu bwa kubikola, bakolerenga ku orders oba ku masimu. Tove mu nsonga eno, tove mu nsonga, gisigalemu. Ne mumwongere ku buki? Ku bukuumi okusinziira ku kyendaba ne bwendaba. DPC wabadde ogenda kukola amawulire ku olwo. Emmotoka ku kiserengeta ekinene teyayiringise, ku kaserengeta akatono nga kaweddeyo we yayiringitidde. Emmotoka ku kiserengeta ekinene we yabadde etambulira teyayiringise, ate we yabadde eyimiriridde we yayiringitidde. On top of that ng'eri mu Livansi. How? Kitegeeza emmotoka baalinnye nninye yabadde eri mu kuvugibwa, si ye yabadde ekola ki? Yeevuga. Kyekyo ekyagiwadde okusiba. Amaanyi agasiba yagagjeewo agataafunye gasibira wali. Agasiba ng'eri ku misinde egya yiriyiri ng'edduka n'egafuna, wabula agasiba ng'etetambula go gaagibuze. How? Mwongere omusibe oyo obukuumi. Ne DPC mumuwe obukuumi ate mwanguyirize ku musango guno. Sibagambye mukole ettaboya.
gadibengalye mukole ekituufu kye mulina okukola mu butuufu bw'okukikola ne mwanguyirize ng'abaziika omusiraamu. Oba ntegeerekese bulungi? Omusiraamu bamwanguyiriza omumuziika naye weewunya agenda atukula. Ng'era bamunaazizza n'omukamula nga bamukamudde. Kitegeeza okwanguyiriza okuziika tekuggyaawo by'olina kukola ku mufu. Ate n'osanga aluddewo nga bamuyisizzaako kanyirikisi kokka. Kitegeeza okulwawo kw'omusango si kwe kugenda obbatuusa ku butuufu bw'ensonga. Wabula okukozesa obukugu mu musango guno kigenda kugwanguya kitaakiriza obulamu bw'abantu abalala ate nga mutuuse ku butuufu bw'ensonga. Otherwise tuyinza okuba tunoonya obwenkanya obw'abantu abana bokka oba abaana baffe abana ate ne mufuna abatagenda kubufuna nga 10. Awo senga waafiiriddewo emirambo 10. Ani gwe wabadde ogenda okubanja obwenkanya mu accident ate? So togenda kusuubula biriko magoba ga 10 ate transport n'okozesa wa 2,000. Nze yeekolera.